Mama tuliganye tojitekamu. Mama tujiganye tojitekamu. Mama tujiganye tojitekamu. Mama tujiganye tojitekamu. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Tojitekamu zi. Tekamu. Tekamu. Enyingo. 10-17. So tukolere munda Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP Mubende chapter. Olunaku olwaleero tuli wano okwogera ebituluma ng'aba na Uganda. Tukiikirira ekibiina kyaffe ekye NUP naye nga mu byonna twogera eddoboozi buli munnayuganda yeri yandibadde ayogera. Mu kiseera kino eggwanga lyaffe Uganda liyita mu kusoomozebwa okw'enjawulo. Ebitongole by'okwerinda nga bikolera ku biragiro bya General Museveni ne General Muhoozi Kainerugaba batufuukidde akayinja mu ngato mu nsi yaffe. Buli lukya bawamba abantu abakkiririza mu nkyukakyuka naddala b'ekibiina ekya NUP. Twagala otwala omukisa guno okulabula gavumenti okusingira ddala General Muhoozi Kainerugaba eyavuddeyo n'akonfesinga publicly nti no ye yawamba abantu baffe naddala ku nsonga ya munnaffe Edi Mutwe era yali amuyina n'atulugunyizibwa bya nsusu. Tugamba nti ekiseera kituuse bannamagye nga ba General Muhoozi Kainerugaba bawe ekitiibwa bannayuganda, bawe ekitiibwa constitution y'eggwanga, bawe ekitiibwa amateeka agafuga eddembe ly'obuntu mu nsi yonna. Bwe tugamba nti Uganda eri signatory era nga bateekako emikono ku mateeka gano international conventions ez'enjawulo nga bagamba bagenda kulera eddembe ly'obuntu. Ne tuli mu kiseera ng'omuduumizi w'amagye awamba abantu n'abaggalira mu makaage ekikontana n'amateeka ne watabaako amugambako okuviira ddala ku kamanda in chief naye n'asirika busirisi nga mutabani we atyoboola eddembe ly'Abannayuganda. Tuli wano olwaleero ng'abannakibiina kya National Unity Platform Mubende District okuvumirira ebikolwa ebyokuwamba abantu, ebikolwa ebyokutulugunya abantu n'okumalako bannayuganda eddembe lyabwe ery'obwebwange. Nga tugenda mu kaluka 2:26 abasajja bano baagala kweyisa ng'abatujju naye ng'ekigendererwa kyabwe baagala kutunafuya batumalemu amaanyi tusobole okubawa omwaganya bakole ebyambiyoni byabwe. Naye tetugenda kukkiriza embeera eno, naffe tugenda kwerwanako nga bannayuganda kubanga eno ensi twagitondebwamu nga tulina kubeera n'eddembe n'emirembe. Abantu 2-3 tebasobola kumalako bannayuganda ddembe lyabwe. So tugenda kukola buli ekisoboka, tugenda kukolera wamu ng'enkuyege tulabe ng'abasajja 2 abali mu kutulugunya bannayuganda naffe tubakunkumula omukono mu kibya kubanga tukimanyi nti amaanyi gali mu bantu, tukolera ku maanyi g'abantu. Gwe n'oba oli mu kibiina ekyo ekiri mu buyinza naye ng'olaba ebigenda mu maaso mu ggwanga kikukakatako gwe kennyini nawe okuvaayo n'obivumirira mu ddoboozi ery'omwanguka kubanga olwaleero lwange enkyalu ojja kulowooza nti bino bikwata ku NUP bokka n'ojja ssanga nga n'oluganda lwo naye kimutwaliddemu. So twagala okukubiriza bannayuganda mwenna nti wakati mu kwagala emirembe gavumenti y'NRM essa ekitiibwa mu ssemateeka w'eggwanga Uganda okusingira ddala essuula ey'okuna etunuulira okulera eddembe ly'obuntu kubanga ffenna we are born free naye bano bannaffe ffenna batutadde mu njegere. Kyetuzze olwaleero okuvumirira n'okubawa last warning kubanga tukimanyi nti bingi bikyajja era n'olunaku olw'enkya tumanyi ekigenda okugenda mu paalamenti bannange bagenda kubyogerako naye twagala okulaba nti ensonga zonna bannayuganda tuzitambuliramu ffenna tetuwamwaganya bakozi b'ebyambiyoni bano okutwala eggwanga lyaffe mu mbeera ey'akatyabaga olw'ebigendererwa byabwe ng'abantu. Kansabe Honorable Bob Kyamanywa ayogere ku nteekateeka y'enkya
egenda okubeera mu parliament kubanga naffe tugamba ntogikola ki togikola ki ennyingo 17 mu UPDF amendment bill 225 tugiwakanya ntogikola ki jeno Museveni togikola ki jeno Muhoozi togikola ki togikola ki Bob Kyamanywa kayogereko ku nsonga eyo. Bannayuganda bannange kakati kyategeerekese dda nti olunaku lw'enkya eno bill gye baleese ey'abannamagye egenda okuyita mu paalamenti okuteesebwako omulundi ogwokubiri. Abantu abalowooza nti balina obujogoli obw'enjawulo obugenda okukwata bannayuganda mu ngeri ey'amateeka bo nga bwe balowooza balina kye basimagulinze ne bateeka mu tteeka kano akawaayiro aka 1017A nga munnaye bwe bakulaba ng'olina bw'oyambadde kubanga olina kawunda suuti eya green kubanga oyambadde engoye ze ezinyirira obulungi kubanga olina akakoofiira kakamyufu nga buno bwaffe bwe twambala nga kano akawaayiro kakukwata kubanga balaba nga amaanyi mayitirivu nnyo omulembe guno omwagulanyi bwe guleese mu nnyambala yaffe etulabira obulungi n'engeri gye tweyisaamu. Kati obujogoli buno ne babuleeta mu mbeera ey'okulaba nga amateeka bagakozesa ate okumenya amateeka. Twalaba wano juuzi nga kkooti ensukkulumu ekirambi Kalunye nti nno kkooti y'amagye teteekeddwa terina na bisaanyizo bitandika kukozesa munnayuganda kiri mu tteeka. Era kkooti ensukkulumu n'ekirambi Kalunye nti nno kkooti ey'amagye eriwo mu bumenyi bw'amateeka. Kakati kano akawaayiro ke baagala okuteeka mu mateeka akaffe ko kali mu mateeka. Abantu abakaleese ne bakateekamu munda muli mu tteeka lino lye baagala okuyisa baagala eddembe ly'obuntu bafaayo eri obulamu bwaffe oba bafaayo okuwa ekitiibwa ebibiina ebyobufuzi eby'enjawulo nga bannankyukakyuka ba National Unity Platform. Ekyokulabirako si musango gwaffe okuba nga tufunye engoye ezitunyumira ne twambala ne tunekaanekana n'enkofiira emmyufu ate ne mutandika okutuleetera obujugoli obw'okusibira mu mateeka. Si musango gwaffe okwagala ensi yaffe ne tutambula nga twenyumiriza mu pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'otandika okuleeta obujogoli bw'ennyingo zino okuliteeka mu tteeka otusibe ng'ate kkooti ensukkulumu yalagira ddala nti nno ekkooti ey'amagye terina yadde buyinza. Kibi nnyo tukivumirira era tekiri mu mateeka okukwata munnansi n'omwozesa mu kkooti y'amateeka era ffe nga n'omukwatira mu kkooti y'amagye era ffe nga bannamubende tugenda n'okuluma ogw'engulu. Njagala okulabula ababaka ba paalamenti abateeseteese okwambala amataayi ne musiba n'amasuuti ogenda mu paalamenti olunaku lw'enkya musonseko obujogoli buno mu tteeka lyaffe olw'okubanga twagala ebibiina ebyobufuzi bisaanyizibwewo mu kiso kino. Tubalaba era tubalabula temugeza ne muteeka akantu kano mu tteeka lyaffe. Tuli bannayuganda eno ensi yaffe tulina eddembe okusalawo okuwagira pulezidenti Kyagulanyi tulina eddembe okweyagalira mu National Unity Platform ne baganda baffe ababibiina ebirala eby'enjawulo si balabe bammwe olw'okubanga tebakkiririza mu mmwe. Kale njagala buli munnayuganda yenna atulaba ennyingo eno tugisimbire ekkuuli era omubaka wo mutunuulire enkaliriza wayimusiza omukono n'ateeka ennyingo eno ey'akajogoli mu tteeka oyo mulabe wa Uganda nnamba emu. Tayagaliza bannayuganda ate tayagaliza abantu kubeera nga beeyagalira mu nsi lyabwe n'eddembe lyabwe okubanga liyimusibwa nga Uganda bwe yasayininga amawanga ag'enjawulo ne bakkiriziganya wamu nti eddembe ly'obuntu kikulu nnyo. Wano tusimbe ekkuuli tebajja giteekamu era tetujja kukkiriza giteekamu. Jeno Museveni tokola ki? Togiteekamu. Muhoozi tokola ki? Togiteekamu. Parliament ya Uganda tekola ki? Togiteekamu. Sempiira Edward Munabuwekula South ow'ensonga okuva Mubende District Nup Chapter. Tuli wano olunaku olwaleero okwogera ku nsonga ezitali zimu ezituluma nga ffe bannankyukakyuka ate okusingira ddala ezikosezza eggwanga lyaffe. Olunaku olwaleero tuze okuvumirira ekiwamba abantu ekyazzeemu ekyatandise okusitula enkundi okuva akalulu kano we katandise okuba nti kabindabinda. Bannaffe abali mu byokwerinda batandise okuddamu okukwata abantu baffe okusingira ddala ffe ba National Unity Platform abali ku sayidi eno enyigirizibwa batandise okuddamu okutuwamba. Tuzze okuba omulange eri gavumenti
nti katuyingidde ekiseera ky'ebyobufuzi batuleke ffenna twegazanyize mu kkubo lino ery'obufuzi lye tutandise omwaka guno ogw'ebyokulonda gwe tugendamu 2026. N'olw'ensonga eyo waliwo ebbago eriteekebwateekebwa okusomebwa olunaku olw'enkya erya UPDF Amendment Bill. Nze obubaka bwange bugenda eri ababaka ba Parliament abamuva mu Mubende District. Tubeegayidde ne sekwegayirira, tubatunuuliza eriiso ekkalu, tubatunuuliza eriiso ejjogi, tubawadde omukisa ogusembayo ku mulundi guno. We mugeza ne mwenyigira mu kuyisa etteeka lino nga mmwe ababaka bava e Mubende, tugenda baggulako olutalo sematalo okuva yonna mu bitundu byammwe gye musinziira. Muyimirire wamu ne bannayuganda okulaba nti etteeka lino mulirwanyisa. Olw'ensonga namwe mulina abaana be muzadde, mulina ab'eŋŋanda zammwe abagenda okukosebwa etteeka lino eritunuulidde erireeteddwa naye ng'ekigendera kyalyo kya kunywereza Mwami Museveni ne famire ye mu buyinza. Tubasaba ne sekusaba muveeyo muvumirire etteeka lino awatali kwekwekerera, waffe nga bannamubende tubatunuulidde era tugenda kubalwanyisa. Ne bannayuganda abali eyo bannaye abalaba ebintu bino ebigenda mu maaso, muveeyo muvumirire ebintu bino. Olw'ensonga nti gwoyinza okuba ng'oli sayidize eyo ng'owagira Mwami Museveni naye omwana gwe wazaala tayawagirira gavumenti eno era tajagala, kitegeeza etteeka lino lijja kuba limutwaliramu. Gwe ng'omuzadde kinaakusanyusa okubeera nti omwana wo ali mu kkomera, omwana wo awambiddwa banakyemalira. So n'olw'ensonga eyo guno omulimu si gwaffe gwa bannabyabufuzi fekka naye kitwalizaamu ffenna nga bannayuganda. Totuleyo n'ogamba nti nze tebinkwatako, sigenda kufaayo olwa bino ebigenda mu maaso. Webanawamba sempiira alina abantu bangi abamuvunaanyizibwako, Bafuladita alina abantu bangi abamuvunaanyizibwako, kitegeeza bajja kuba balina engeri gye bakosebwamu ngeri emu oba endala. So kya buntu bulamu okuvaayo ne tulwanyisa ebikolwa ebibi byonna ebitukolwako gavumenti ya Mwami Museveni n'abo bonna abamulya mu ngalo. Tukimanyi bulungi nti bino nababikola olw'okuba tebakyalina tutumu na bwesiga eri abantu bwabagwako dda. Ensonga lwaki kati bakola kyonna ekisoboka nti bakozesa enkola ey'obwabannakyemalira balabe nga benywereza mu buyinza, kubanga amaanyi g'abantu gabagwako tebakyagalina. Naye kalulu kano ketugendamu aka 2026 bakimanyi tebalinaawo kalulu. Ensonga lwaki kati batandise okuculumpanya tugende okutuuka mu kalulu ng'ababavuganya bonna abasinga obungi babakwatidde mu biteeka bino eby'ekyempatiira bye baagala okuteekawo. Neffe nga bannamubende tukomekeza tugamba ennyingo 117A temugenda kukola ki? Temukola ki? Tujja kuluma n'ogwengulu paka nga tugisambye n'egwa ebbali. People power, our power, NUP everywhere.